Ensisinkano eno eyindidde ku Solo Heights Hotel mu kibuga Masaka ng'ebaddemu n'okutongoza ssako yaabwe. Wano Minisita omubeezi wa Microfinance Kyeyune Haruna Kasalo wasinzidde n'atendereza omulimu ababalirizi b'ebitabo gwe bakola ogw'okulondoola ensimbi gavumenti zeeweereza okukulaakulanya abantu baayo omuli ez'emyoga ne PDM, era nakkaatiriza nti singa bano bongera okuteekebwako essira ensimbi ezisaasaanyizibwa mu bitongole ebirwanyisa enguzi zaali badde zikendeera. Nti tuweereza ssente nnyingi mu SACCOs, PDM, emyoga n'ebirala. Ba internal auditors bwe baba nga baweereddwa amaanyi bulungi bagenda kutuyamba okulaba nga ssente zino zituukira ddala ku muntu wa bulijjo. Mu ngeri y'emu Kasolo abakubirizza okulwana obwezizingirire okwetandikirawo emirimu basobole okwekulaakulanya naddala nga beenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okulwanyisa obwavu balemeka abatwaa mu kiseera nga bawummudde emirimu gya gavumenti. Ku PDM, emyoga, Equity Facility, Covid Recovery Fund ne programs endala nyingi tezibuwola buli muntu genda mu levels zo. So mbakubiriza okulaba nti basobola okukozesa programs zino eza gavumenti nga ssente z'ebyobulimi ne bagenda ne bazeewola ne bayinvestinga ne balima emmwanyi ne balima ne balunda basobole okulaba ne bwanaaba nga bavudde mu public service basobole okusigala nga bagasa family zaabwe nabo okusigala nga babeerawo. Ye Daniel Christopher Kaweesa akulira abakozi mu kibuga Masaka abasabye okunyweza enkolagana ne bakozi bannaabwe bwe balondoola emirimu gisobole okutambula obulungi mu kifo ky'okubafuukira abakwasisa amateeka. Okukolagana obulungi n'abantu be bakolamu omulimu kubanga obanga onoofuna results ennungi olina okuba nga enkolagana yo n'abakuliraanyi ennungi. Tubadde n'abantu abamu abalowooza nti okubeera mu ntebe ey'obwa auditor oba omazeeyo. Ye Justice Musimenta akulira ekibiina ky'ababalirizi b'ebitabo mu gavumenti ez'ebitundu mu ggwanga alaze ebibasoomooza omuli obutaba na ntambula ebatwala mu kulondoola mirimu gikolebwa nga n'abalala beetaaga okwongera okubangulwa naddala ku nkyukakyuka ezikolebwa mu bitongole bya gavumenti. Government can provide means of transport. It can enhance the performance of the limited capacity building system. So we are saying we need more trainings to our internal audit staff so that members are equipped and knowledgeable to review and be able to advise management. Ate ye akulira ssako yaabwe alambuludde ensonga ezagibatandisaawo omuli okulaba nga beekulaakulanya okwewala okukemebwa. To avoid temptations, we need to be financially empowered. Oluvannyuma Minisita Kyeyune Haruna Kasalo atongozza ssako yaabwe era n'abasuubiza okubakwatirako. Hassan Kasagga ne Betty Namawanda, BBS Terefayina. Kale